zagenze okuwera ssaawa 7 ez'emisana ng'omubaka w'Erwemiyaga Theodore Ssekikubo abitaddemu engatto okwolekera omuluka gw'e Kampala mu Ssembabule okuwenja akalulu. Ono yabadde atambuza ebigere ng'awerekerwako abawagizi be okusinziira ku nteekateeka y'olunaku yabadde alina okutuuka mu bifo bino ebisangibwa mu muluka guno era nga mukakafu nti buli kimu kyabadde kyakutambula bukwakku kuba yabadde afunye olukusa okuva mu b'ebyokwerinda. Ono yasookedde ku kyalo Bugologolo gye yasinkanidde abawagizi be wakati mu kuyisa ebivvulu. Oluvannyuma ku ssaawa nga 9:30 yayolekedde ekyalo Kireega kyokka yabadde yakatuuka mu kabuga k'ekyalo kino n'asanga ng'abavubuka abawagira General Emmanuel Lwashande ng'ono yeegwanyiza ekifo ky'omubaka w'Erwemiyaga nga nabo batadde ebipande wamu n'emizindaalo egireekaanira waggulu kyokka ng'ekifo kino Ssekikubo we yabadde alina okukuba olukuŋŋaana. Ekikolwa kino kyanyizizza abawagizi b'omubaka Ssekikubo era ne bagezaako okusaba abawagizi ba General Lwashande okwamuka ekifo kino wabula ne beerema. Ekyaddiridde ze enjuyi zombi okutandika okulwanagana nga beekuba emiggo. Kaakati bwe batadde tujja Kireega ne batekwera akavuyo kaabwe. Mutabanyi wa Manero siwa ayagala ki mu baagizi abaana ba Ssekikubo ngo taddewo bataddewo ali mu kuvuruga ate buli gyera yakuvuruga. Akayogaano kano katutte eddakiika nga 3 kyokka nga ye omubaka Theodore Ssekikubo agenda mu maaso n'okwogera eri abatuuze mu kitundu kino. Wakati mu kakuyege Ssekikubo yennyamidde olw'embeera enzibu etandise okweyolekera mu kalulu wabula n'asaba abawagizi be okuddamu okumwesiga bamulonde. Kyokka omubaka Ssekikubo yabadde amaliriza okwogera eri abatuuze emmotoka y'ab'amagye nga bakulembeddwamu munnamagye yategeerekeseeko eryazziwa ne batuuka mu kifo kino era baatandikiddewo okukuba abantu emiggo nga babagamba nti bave mu kifo kino abawagizi ba Ssekikubo kye baagaanye. Oluvannyuma lw'akabanga nga beezooba amasasi gaatandise okuvuga era gye byaggweredde Fred Sembuusi gamukutte era ono n'afiirawo. Ekyaddiridde gy'abadde Miranga na Biwoobe nga n'omubaka Ssekikubo yennyini amaziga gaamuyiseemu ng'alaba omwana w'abandi obulamu bugenda. Akaseera kano kabadde kakugezesebwa eri bannalw'emiyaga ne beekokkola ettima eryayoleseddwa. Isase lyarabaho naryesumba eryokubanza n'agaruka ekinanka nakyereza hari ekibadde kibaleese kyakutta Ssekikubo tekibaddewo kintu kirala naye kubanga batusanze twabuka mu lukiiko tugenda abantu baffe batuzinira batuwerekera awatali ngeri yonna ne batandika okuba amasasi naye nasobodde n'okwogerako abakulu b'amagye bonna ku makya ga leero nti ng'abantu amagye nga gatulumba ng'amagye batutta amagye nga batukuba. Newankubadde Fred Sembuusi yattiddwa ku ssaawa nga 10 ez'akawungeezi poliisi omulambo gwe yaguggyewo ku ssaawa 4 ez'ekiro ne gutwalibwa mu ggwanika e Ssembabule. Kinajjukirwa nti embiranye wakati wa Ssekikubo ne General Lwashande ezzeekula buli lukya nga bangi balaajana nti bekikwatako singa tebeenyigira mu nsonga zaabwe ebizibu nga bino biyinza obuteewalika naddala mu kaseera kano ak'akalulu.